banaye banna Kayunga mugamba ki abantu abali ku Kyeyongo zaalibwa Kayunga ba Phoebe ali wano Musezi Aula mulungi wa TikTok tuli ku kyalo kyammwe baddiya wano we tuli bayita wano kwe kusezibwa omugga gw'essezibwa guno gwe bayita omugga gw'essezibwa yeno bridge nga bw'olaba abannamasaka bwe bagamba nti twasomoka Lwera njagala ompa ekitoogo kiri abantu bakirabe bulungi omuli amazzi kikiri nozunga abasirikale tebatukwate tebakkirizawo kamera nti bali kuzigundi zaabwe eziki zisima baziyita crime scene oba biki ziri luda tulaba patrol zaabwe ze bataddewo tobakwata okwata bantu tusabula embaga bannange eno ye HK Media twabasuubiza nti bwe tuba tutambuddemu tubalagako ku byalo byammwe bwe bifaanana ejjo twabaddeeyo Busabala Road Masajja leero tuli ku Kayunga Road Bugere bannange wanyirira bannaye baddiya tugenda mu ddwaliro okulaba omwana mulenzi bamuyita Faizo yankubiddeko kasibu muwala muganda we actually yankubidde sekyo Sharif welcome to Kayunga balage fortunate wakazi toli mukirasi mwendi kako nkabalaze abana bali ku Kyeyo tebalabye Airtel ali badde nkyabalagira welcome to Kayunga nkyabalaga kifo we kifaanana drive with us nga tugende Kayunga so that you see muludde okulaba ku bitooke bya breeding nse jona twawolera ebitooke oba okitegeera yonokisangawo mu Kampala muno onokisangawo mu Kampala muno emmere y'amatooke ekusanga ku sowaani ogisanga ku sowaani sebo nga watanenga fumba ekitooke onokisanga naye nga bya ebitooke ndo awo biraba naye bwe nzija mu kyalo ng'eno manyi okugulayo ku mmere kugamba otuuka ne mu kifo n'owulirira ddala bakiyita ntooke this is ntooke jona olulala we twatambula olina okutambula ne camera stand ey'essimu kituufu buba obutooke nno twalibulamuza tebulamuza tukomaawo ate wetutaabusangewo ng'abagagga bakubuza ababa bakyaliko ku bukubi nawe buggwawo agenda nadduka n'aleeta naye bannanga abantu ababeera eno bambi walabika bulungi nnyo pastures are so green ekibuga kyeno kinyirira teri pollution nga ffe eri gye tuba olwawo okusanga ka green kana akalabika bwe kati bannange omuntu yeetaaga najja n'asengako eno n'abeerako eno for a weekend ka weekend ako kakulu ka weekend kakulu naye ng'obuguudo mu bulabaamu omudde eno abantu baddeyo ne bagamba enguudo z'omu Uganda za kisiru tezirabika bulungi neraba akakeekake kano kaguudo ka Kayunga gaayo okuva lwe twatandise lwakuba nti tutandise leeti jona neerabizza neraba twabadde tulina okubajja eri yonna gye tuvudde gayaaza okimanye ekyo netujja paka Kayunga naye ng'abali ku Kyeyo okusingira ddala tubaweereza nnyo lwa nsonga muludde okubeerako eno mu Uganda obeera omisinga okulaba ebintu ebirungi nga bino eka we wafaanana ng'omisinga okulaba omanyize kye nakolanga nagendanga mu Google Map neeteekako Busabala Road drive nga ngenda okulaba nga bandaga paka n'ewaffe ng'olwo waliwo eyagize eyakakutte no Google Map wabaayo ebifo byonna Google Map sizibwako ebifo byonna kati tutuuse e Bukolooto kiriwo ekigambo Bukolooto this is Bukolooto kagundi eno mmanyiyo katudde eno ku left ona left gye tudde e Kayunga Kampala gena akapande waawo Bukolooto Kayunga njeru kakano katawuni ke Bukolooto bebazaala Bukolooto tuli Bukolooto tuli Bugerere Bukolooto katawuni loza mukalaba bekalabika obulungi ka mirembe okukamala bantu beno basirifu nnyo bantu basirifu nnyo unless when it provoked same me kano katawuni ke Bukolooto oyo ayogera banaye ye Jona Saints ku kamera mazima bamulabyeko mwamulabako neso
abawala bakomentinga naye gaba naye ekyala kijjo n'ekyo tushiraba sewa katigona yafuka serabo atuuka ne mu tawuni ebandirecognizing nebamukwata ne ku kirevu atugamba olina ekirevu kankwateko ne bakirozaako era abaana waliwo omugesiti eyajja mulenzi munno Jonas Manyi n'agamba annange mbadde nziza okulaba ku John olw'ekirevu. Are you sure? Wallahi bilasiti agweteka empozi okuwolosaako korona lisikoze omulenzi ayagala okulaba mulenzi munno ekirevu oba nyinza okuba nga nze yamuleeta sitoole ki nga zze kulaba nze nga nze kwekwasa nga yeekwasa sitoole tesaa kitegeera awaayo omuntu abeerako n'omuntu gwawulya gwayagala okulabako mu bulamu tekiba kyamaanyi nnyo ekyo kiba kyamaanyi nnyo niwaaba gwe oyinza okufunayo omulenzi munno okugamba muzize okulaba ku jjo nago batenda ow'ekirevu bagamba alina ekirevu ensi yakyuka abantu tebakyebikirira nnyo bya kisiru secondary school sister wange gye yasomera omeya lya kisiraamu bulijjo liri Kayunga essomero lya Namagabi naye mama nowaliyo ne papazi jetikawashi jetikawashi wano manyi papazi sport yokka nga tutuuse mu tawuni ye Kayunga. This is Kayunga town. Olw'eddwaliro liri wali maaso ndimanyi najjayo olimanyi ddyo madde manyi kati tolabye we nkugaye tutuuse mu tawuni ye Kayunga manyiyo najjayo nakolayo stories bbiri ene Kayunga abantu b'e Kayunga we bati bwe bali tawuni etukula okukamala tewali yadde newosanga akaveera bino juna byosulasula obuveera obucupacupa tuli mu mmotoka emmotoka ya bbeeyo isa omukono ebweru osuula obucupa tonangira nnyo bukyafu ekyo tekitegeeza nti oli mukyafu kitegeeza bulagajjavu bwe tuti bwe tulabise batutira mbadde mbagamba nti tugenda mu ddwaliro ly'e Kayunga waliwo omuwala ali eyo ku kyeyo yangambye nagaadija ngenda tunda ennyumba yange muganda wange mulwadde no problem muganda wange muganda ye mulwadde nnyo nampereza ebifaananyi buyavunda ebyenda bwe bulwadde obumuluma so tuzze olunaku olwaleero okumukyalirako wano ku ddwaliro e Kayunga tutuse ku ddwaliro e Kayungana nekimwana wantu siwala nnyo siwala eddwaliro ku Kayungana katinga right kino tokiteekamu nnyo we have banaye bannakayunga mugamba ki abantu abali ku kyeyongoza aliwa Kayunga bafibi fibi ali wano musezi awula mulungi wa TikTok tuli ku kyalo kyammwe baddiya wano we tuli bayita wano kwe kusezibwa omugga gw'essezibwa guno gwe bayita omugga gw'essezibwa yeno bridge nga bwolaba abannamasaka bwe bagamba nti twasomoka Lwera njagala ompa ekitoogo kiri abantu bakirabe bulungi omuli amazzi kikiri tozunga abasirikale tebatukwate tebakkirizawo kamera nti bali ku zigundi zaabwe eziki zisima baziyita crime scene oba biki ziri luda crime tulaba patrol zaabwe ze bataddewo tobakwata okwata bantu tusabula embaga banna